Mixerif nyongera kubeera nga tembabuuzako buli omu gy'osizidde okubeera nga togoberera omukutu Fahad Pro UG kw'oli era nga wano atamanyi kigenda mu maaso tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako n'ebweru w'eggwanga era nga gwe vidiyo oba ogifunye otandika na kubeera nga ate oteerako ekigalo likinga sharingirako abala comment section wansi awo always akabox kabeera open tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza y'okubyogenda okubeera nga ate olaba mu vidiyo kakati amawulire gano genda okubeera nga tetandika nago mawulire ga mukyala Florence Nampija era nga Florence Nampija ono kyaddaaki amazina abeera nga ate yeegoba ku BBS Telefine naye of course si ensonga endeesi kakati omukyala Florence Nampija gano amawulire ga munda gano ga munda era nga munnange Florence Nampija n'omukulu amanyikiddwa nga Ahmed Lubowa era nga bano bonna abazanyira mu kibiina ekimanyikiddwa nga Aromantic Entertainment abalina ekiri mu kubeera nga tekitambula munda eyo era nga kubbirako katini nnyo Ahmed Lubowa agenda kubeera nga ate ajjayo Florence Nampija officially mu bazadde be era nga very soon kugambye meeting zatandise dde okubeera nga ate zitambula Ahmed Lubowa agenda kubeera nga ate ayanjula Florence Nampija very soon balabiddwako ku hotel emu nga bali mu kubeera nga ate batambula era nga bolaba mu katambi awo Florence Nampija yabadde addidde omukono gwe nga guyisiza mu Ahmed Lubowa nga abasanyufu nnyo bitya era nga babadde badda side zeeyo mu hoteli nga kadde ka meeting ez'emikolo nga bwe nkutegeezezza era nga gwe just atuula butuuzi kalira buli kyonna kyonna ekinaba kizzeeko ngenda kubeera nga ate nkikutuusaako awo mpolampola ngenda kubeera nga ate kuterawo katambi ako osobole okubeera nga ate olaba Florence Nampija nga musanyufu nnyo bitya kugamba buli wabeera ne Ahmed Lubowa ekyamazima kiri nti Florence Nampija abeera musanyufu nnyo omulaba nga smile eri waggulu omulaba nga buli kimu kitambula bulungi olabira ddala ng'obulamu butambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana so Florence Nampija ne Ahmed Lubowa tubeere nga ate tuwa congratulatinga olw'ebyosobola okubeera nga ate of course batuukako bwe naaba kujja eyo ajagala kubeera nga ate kuterawo n'emboozi era ngenda kusaba nayo beera nga ate ogiwa obudde kubanga ebyokuyiga mwebiri bingi biyitirivu Sheikh Ashaf musomi wa dduwa bujjukiza enamba z'essimu eziyitawo wansi awo beera nga tomunoonya kajja kubeera nga takulombereddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo malidadi sana saidi endala Habibu airport pickup bano bo ogwabwe gwakusaabaza okujja ku kisaawe ntegeeza airport n'okutusaira gy'oyagala okubeera nga ate otuuka ate mu budde banaffe abalala aba Halali construction services bano bo bajja kubeera nga tebakuyambako okuzimbira ekizimbe mu ggwanga lyattu Uganda gwaleyo nga tolina nnyo budde beekwate awo nabona ku namba z'essimu eziri mu kubeera nga ate ziyitawo ku bu stickers wansi awo kamaterewo ensonga zino nkomawo namawuli amalama gye tuvaamu weewale okola ensobi zino either nga mufiiriddwa o ng'ogenze ku bafiirwa ekirala obadde okimanyi lwaki bazadde baffe bagenda okusuza abafiirwa bakomawo ssaawa 10 oba 11 nga bukya tebakomawo nga bukeeredde ddala tuulako eno vidiyo oyige bingi bw'okwatanga ekkubo n'ogenda ku bafiirwa oba awaafudde omuntu n'osanga ng'omuntu oyo eyafudde avaamu akasu awunya tokwatanga ku nnyindo n'ogamba bannanga omulambo guwunya nkukakasa ogenda kuwunyirirwa ogwo omulambo obulamu bwo bwonna ekirala towandulanga malusu tekikuvangamu n'owandula amalusu olw'okuba owulira awunya nnyo agenda kuwunyirira obulamu bwo bwonna ekyokubiri bw'ofiirwanga n'ogenda okuziika abasinga tebamumanyi kye bayita kuziika okuziika si kwe kugenda n'oyimirira we bali okuziika nedda okuziika kwe kukwata ettaka n'oyiwayo mu ntaana kino ekintu kikolebwa nnyo nga batandika batera okugamba bannange baganda b'omufu oba abooluganda b'omufu mujje muziike ne mulaba ng'abaana bajja namwandu oba abooluganda nga bayoola ku ttaka
ne bayiwa mu ntaana. Abamu baziika buli omu avuddeyo ne bagenda ne bayoola ku ttaka ne bateekako bulungi. Bw'omalanga okuziika toddanga waka nga tokoze kino. Nga tonnatuuka waka funa ekitooke olabe akasukusa akaliko akato oggyeko ekigogo onaabe mu ngalo. Kikunye bulungi onaabe mu ngalo n'ekyo ekigogo. Engalo zo zinaaze bulungi n'ekyo ekigogo. Waliwo ebigambo ebyogerebwako naye oba tobimanyi osobola okunaaba bunaabi n'olyoka otambula n'ogenda. Tufuna ebisiraani bingi. Tuli baana bato naye tulina embeera gye tuyitamu etali nnungi naye ng'ebintu ebisinga tebatuloga wabula nga tulina ensobi ze tukola ze tutamanyi. Kati nze nzize okubabuulira ku nsobi ezimu ze tusobola okwewala. Ekyokubiri, bwe mufiirwanga ne mugenda okuziika gye mugenze ne mumalayoko ennaku 2-3 wiiki ne mukomawo ewaka toyingiranga njuuyo nga tokoze bino. Mukimanyi abantu bangi bava okuziika n'atuuka n'alwala. Ensobi ebeera yakoleddwa. Ne muwulira gundi okuva yava okuziika ali ku kitanda. Amazima abeera teyejjaako lumbe. Yaluyingiza mu nnyumba teyakola bye yalina kukola. Abantu bangi balwadde. Abantu bangi n'owulira nti oli okuva yagongobala okuva yava ku lumbe. Kati wovanga ku lumbe nodda ewuwo gy'osula toyingiranga nnyumba yo. Gamba nga neibawo omuwanga esumuluzo naggulawo n'akuleetera ebbaafu n'akuleetera engoye. Noonoonya ke bayita akambula, noonoonya gwe bayita omulamula. Omulamula tujjako nnimi bino ebikola bye waggulu ebito ojjako 2 oba 4 ebito ebyo n'ofuna n'omwetango. Omwetango kikulu n'omulamula. Akambula ne wootakafuna ne n'ofuna omwetango n'omulamula. Ebintu ebyo n'obinaaba. Womala obinaaba engoye n'ebintu byonna by'ojja eri ku mufu by'obadde okozesa tobiyingiza nnyumba. Bireke bimale ebweru ennaku 2. Omuntu yenna waakibba muleke akibbe tamanyi byabbye. Tobiyingiza nnyumba. Eyo ensobi ekolebwa olumbe ne lutusigalako. Ne tutandika okufuna ebizibu ebyenjawulo lw'ekyo. Ngenda ku kisembayo. Bazadde baffe bagenda ku mufu oba okusuza abafiirwa. Mumanyi lwaki bakomawo saa 10 ensonga yiino. Buli we batuuka ewaka babeera balina okweyambula bye bazze nabyo bikooti, mikeeka n'engoye ze bambadde bazireka bweru. Yensonga lwaki bakomawo nga tebunnakya nti we babeera beeyambula wano tewaba abalaba. Balina bireka bweru mu nnyumba n'ayingira buswa. Nze neewuunyanga taata wange we yagendanga okusuza nga waakomawo ampita naye nga waamala okumpita nti ggulawo aŋŋamba totunula bweru. Ekirala yingira ekisenge kyoggalewo. Era nga kyenkola nga simanyi lwaki. Kumbe musajja watu wava eri buli kimu yeeyambula n'akireka ebweru n'ayingira buswa mu nnyumba. So nze nzize okubabuulira ku bintu ebimu abasinga bye batagenda bagamba. Nzize ku mukolo n'ensaba emmere. Omanyi bwe bandaba bategeererawo nti Becky azze. Mbadde n'akatandika okwekuba akasige amaanyi ne gabula ne bagamba bannaaye emmere etuuseewa. Bamanyi buli mufumbi wa kumukola akimanyi bwe bamugamba nti Becky atuuse ku mukola tukole tutya tumuweereze. Naye mmwe abantu abanene, how do you do it? Emmere ekubulako obubuza osekere n'owulira ng'omukka tokyassa. Ndya. Mune mbadde nkunyumiza ntuuse ne ntandika okuba akasige ngenza okulaba amaanyi sirina. Ne mbagamba ndeetera emmere Chef Godwin yaliwo. Nga mpaakingira amereke kalabika bulungi. Kuliko akakoko, kuliko akanyama, kuliko akaceere, kamonde ne amakroni. Akati njagala babuuza. Buli muzadde alinga nze oba emmere yo bagimpadde era erabika bulungi. Kakati mbabuli esaagala girya. Njagala gitwalira abaana bange. Nyabo mpulira nga kana akamera akalungi sinawe ngenda banyumeza nti banne mbabuli leero ndidde emmere ku mukolo. Mpulira nga sigenda kugirya kaŋŋume enjala ennume gitwalira abaana. Munnange omanyi nina show
eri mu Gwomunaana waliwo omuwala eyankubira nga ayagala kuntegeka eyo Saudi Arabia Riyadh oba ne Dammam. Kati nga nkubira atuteesa mune Becky mbadde njagala nkutegeke ojje oyimbe nga tumaliriza nga tukkiriza at a certain price. Bwe twamala okumaliriza ngamba mpa akalango manyi bino ebyaffe mumala okukumaliriza muntu omuwa akalango. Kati nga nze nkola akalango nga nkamuwa omuwala apereza message mga akalango wakagadde ngaga kale kalungi tingaba ne akalango kalungi wachoza ennaku ezo twadde tunyumya omuwala nga ngamba ne Becky oyagala abaana bo okimanya akalango ke watuwa konna kajjudde baana nemugaleka naawe akalango nze nakakola ti akalango kajjudde baana ddayo kalabe banage ngenzo laba akalango nayimirizaawo abaana zijukira kolona bagamba ne mujje tugenda kola kalango njira nennerabira nti nze muyimbi abaana si bayimbi banange mama n'omwana kambabulire teri bondi Katonda gye yagatanga ya mama na mwana abaana batadde mu kamera abaana singa sibimanyi simanyi nze nakola akalango ngezola nange osooka nonyako ku YouTube yange kali akalango kali ku YouTube yange kaliko Chosen Becky in Saudi Arabia nga 11 nga 12 ngenda kubeera Riyadh nga 13 ngenda Dammam 14 Saudi Arabia oba ndowooza Ogwomunaana. Akati kyejagala obbagamba Katonda yagatta bond ya mama n'omwana. Nze gwe mulaba nkola ninga musajja abantu abandi okumpi bakimanyi. Osobola okunkubira olwairo nga ndi mu kibuga noddamu okunkubira enkya. Lero lwennyini tola nti ndi wano gayaza. Osobola okukubira nti ndi wano gayaza. Lero lwennyini noddamu okunkubira ekiro ssaawa 2 ne nkugamba ndi ntungamu. Nkola naye nga nkolera abaana bange. Munaye amanyi okujja n'akugamba nalabye gundi yaguza akagaali nange mbadde njagala akagaali n'okwata omukolo ogwa layisi naye ng'ofa kusanyusa mwana kirungi and I'm so proud of it. Katonda mmwebaza kubanga abantu abatalina baana barelaxinga nnyo oluusi bw'abanga akyali muto relaxing oba olaba nja kukola maaso eyo naye bw'oba n'abaana kikkakata kukola bannange ensi yakyuka. Olina wootuka n'ogamba naye singa ku magezi gano gennina oluusi nga tosomye nannyo n'ogamba naye ku magezi gano gennina singa maama wange ne taata bampayo akapoloti kwe ntandikira obulamu singa ndi wala naye tuzaaliddwa nga twesaggulira mwenna mukimanyi. Kakati abaana baffe tuleme bakuza bwe tutyo. Omwana kolayo mu bw'obanga ozadde omwana ne bw'omugulirayo akapoloti kamu ne bwe kaba ka miliyoni 5 ne bwe kaba ka miliyoni 8 ebintu byensi byakyo tetukyagula mu kibuga. Bw'oba olinze gula mu kibuga mukwano ogenda kufa nga toguze ettaka. Ekibuga kya miliyoni 6 ekibuga kya biliyoni. Naye njagala mumanye nti emyaka 10 just 10 years emabega bwe tubeeredde mu myaka 15 bwe tubeeredde 15 ettaka libadde ku miliyoni. Olinga agula yikanagaana giguze emitwalo 7 abantu nga batunda amayumba agawedde miliyoni 1.5 naye difference ya myaka 10 ettaka lya miliyoni 6 ettaka lya kawumbi. Kati njagala ombuulire abaana baffe bano baweeyo emyaka 2 okimanyi nti ettaka ligenda kutuuka nga liri mu biliyoni nga talina biliyoni togula ttaka. Olaba nga we tukaabira ebyeyo genda obwere okuba ekyeyo ng'obulya ke kakisa k'osigaza Katonda bw'onnyamba n'engende bweru n'enkuba ekyeyo nja kuba mmaze n'abaana baffe bagenda okuba. Nze we njogera ku baana amampuli yanjagala kaaba. Abaana baffe bagenda kutuuka nga ebyeyo is a chance. Nga basaba Katonda bagende bweru bakuba ekyeyo kale woba olina chance ne weba muto nga pulaani yo yakuzaala mu myaka 10 kola gula akataka omwana bw'alijja akasange. Tuleme kulanga abaana baffe nabo bakuze nga tebalina kiddako. Eno ensaani akumanyi
batubonyebonye nnyo nze nina ebifo wengenze nga neekweka tebammanyi nenda nina ekifo wenatuuka sijja kyogera naye nakaaba amaziga era nakubira kyali wange ne mugamba omuntu atamanyikiddwa abonaabona wane Uganda n'omukozi wa toyi wa kabi bw'oba omusanze mu kifo ne bw'ogenda mu hoteri n'osangawo omwana nga akola mu toyi asobola okuvuma wane Uganda oli abeera mu bagambe ki aba mu kafunga mu butuufu tekayina kikali naye okuvuma tekimutwalira sekendi ani akumanyi tukole teziwera ate temwesigula kibuga olwaleero ekibuga emyaka 2 emabega ekibuga kyali kyalo olwaleero kyekibuga kwati akasente ako ne bweziba miliyoni 5 bagaa waliwo akapoloti osobola ozisonda ate kimanye nti olwaleero olina obusobozi enkya tolina nina obufaananyi bwenkuba omwana wange nga atunda kasooli nenga naye mukama tokikola nsobola okufa mu ntaana gyendi newe mba nnafa nsobola okufiirayo ogwokubiri bannange tukole ebirungi tebigenda kuggwaawo ate ebintu byonna wonaabikola ng'oyina ab'eŋŋanda bw'okola kamba waliwo omusajja eyaŋŋamba kola eddaame neŋŋamba faya kyagala nfe faya naŋŋamba ne bw'ogulanga akapoloti ka miliyoni 2 kola eddaame kubanga bw'ovaawo abantu bangi bakoleredde baganda baabwe bakoleredde baŋŋanda banne tukolerera baŋŋanda be bagenda oli ebintu byaffe nga tufudde eddaame kitegeeza togenda kufa kwerinda wandiika ogambe nti bannange omufaliso gwange n'ekitanda abaana bange bali bisanga olwaleero birina amakulu birina bebibonyabonya okugula nga tasobola bigula nga tasobola wandiika eddamu ogambe nti nakagula akapoloti kange kamu tomanya byanca tutambulira mu kufa ffe tuvuga emmotoka eno nentuuka esaana entandika osaba neŋŋamba mukama abaana bange bankuumire bwe mba nvuddewo bagwe emikono emituufu butuufu nga ndaba ŋŋenda ate kati wekituuka kufa abazaala buli lwogenze muleeba nga omukwano nga weebika oba olaba ogenda kufa obulumi bakyala tukolerera abaana tetenkanya n'akatono kolina okusonda tekugenda kuweza ssente kansonda empolampola no z'okwatako zossaayo olwaleero poloti ey'emiliyoni 8 ekyaliyo ku Gayaza Road ekyaliyo wa naye mukwana emyaka 5 egenda kuba tekyaliyo ina kyenzijukidde bino bye twerimbalimba nti tuli mu kibuga gondi osulawa nsula eno mu kibuga wakati ogenda kutuuka nga bagundi tolina gwowuliza gaba mubadda bwabwe mu kyalo mulowooza lwaki omuntu akaddiwa nadde ewaabwe ku kyalo wali mu kibuga ng'osobola okugulayo akataka ewammwe mu kyalo wagaana nodde ewaabazadde bo ng'okuze nga ye wali pulaani tugenda kukulaba neetwawukane kati tukyagendako awutu ffenna gundi tokyamuwuliza abantu nga buli omu yagenda dda oweegindi gula akataka ewammwe eyo gy'olaba ewala sidde gye wakulira abazadde bo baaliyo tebatambuza obulamu gula akataka ne bakugamba nti mukyala gundi alina bano ka 3-5 katunda ka miliyoni 1 kagule tomanyi kijjanca bugenda kukyanga ya apartment tokyagisobola oza bagenda kuwa akasente pakaddi bwenfunayo gundi nampa nenfunayo ne gundi nampa pakaddi ogenda kutuuka nga tokyasikiriza ng'abaana abato be basikiriza nga ne boogezaako okukola kyokole kino nakiri abaana bato kye bakola nga weekolerere olye ng'omukungu ng'okaddiye apartment gy'osasula akakadde okyasobola kufuna ennyumba ey'emitwalo 3 n'osevinga n'obaako kyokola obulamu bwa kiseera until you live 100 years on earth n'omanya nti obulamu tebwadde bwa kiseera amugamba kanzirya nyinza n'offenca ate mmwe nnyinza offenca muwangaala myaka 10 ng'oli mukadde bakubuuza abe wamwe baali baani sijjukira wali obeerawa sijjukira naye ng'olina n'ettatu nga weeyagala siganye weeyagale naye lowooza nnyo enkya
ng'omumwa gwe tegukyasobola kunywa mwenge nga bw'ogunywa omubiri ogukuluma nga tokyalina akugamba jangu ewange nga tokyalina musajja akwegomba nga n'okukwata tebakyasobola awo oba olowooza embulirire tefa yonna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.